Nazzikuno nga nkyali muto bwe baatusomesanga emyezi bwe baatuukanga ku mwezi gwa Ssebaaseka mu kibiina nga ffenna tuba basanyufu ng'era nga twesunga nnyo tutuuka mu ogwo omwezi nga tumanyi nti Ssebaaseka mubaamu essanyu lingi. Naye nno twali tetuli batuufu, twali bakyamu. Ssebo nnyabo andaba nkwaniriza nate era ku mutimbagano gwaffe guno ogwa Zula Uganda ne musomesa Mpalaabwe Muhammad. Olwaleero nzize emyezi n'amakulu gaagyo. Emyezi egyo nno giri 12 era wano mu Buganda twakigonzaamu olw'emirimu gye twakolerangamu egyo emyezi era ge mannya ge twatuuma emyezi egyo. Ntandise ne Gatonnya. Gatonnya mu mwezi guno amatooke gaayengeranga nnyo era mu kwengera ne gatandika okutonnya mu lusuku. K'abantu nti amatooke gatonnya era omwezi ne bagutuuma Gatonnya. Mu kutula ssanja omwezi guno nno ffenna tugumanyi nti akasana ppereketya kaaka. Kano akasana kaayakanga nnyo ne katuuka ekiseera nga kakutula essanja. K'abantu ne bagamba nno mu kutula ssanja Mugulansigo. Mugulansigo gwe mwezi ogwokusatu. Mu guno omwezi abantu baagulanga nnyo ensigo era nga beetegekera okusimba. Era omwezi bwe batyo ne bagutuuma Mugulansigo. Kafumulampawu. Guno omwezi guno enswa empawu mwe zaabuukiranga era ne kati mwe zibuukira. Muzigo mwezi gwa 5. Mu guno omwezi enkuba egenda n'etonnya kati bw'etonnya ku birime oba ebimera birina engeri gye byashananangamu nga bwe bitunulako byonna nga birenga ebisiigeko omuzigo era ng'omuntu abeera eri agamba ebimera ddala biriko omuzigo. Era oluusi watambulanga mu kkubo ng'olaba obufulukutte ddala ng'olaba ekizigo kyereere bwe batyo omwezi ne bagutuuma muzigo. Ssebo aseka. Omwezi guno gwe mwezi gw'omukaaga. Ssebo aseka enkuba yatonnyanga nnyo. Enkuba mu kutonnya ennyo tugimanyi nti amazzi gabeera mangi era ebidiba bijjula amazzi. Ebidiba bino ensiri ne zikola ki? Ne zizaala amagi era ensiri zaala nnyo. Ensiri mu kwala ennyo ne ziruma abantu ne balwala omusujja gw'ensiri. So mu mwezi guno ensiri zaabanga nnyingi era abantu baalwalanga nnyo ate era nga baali tebanavumbula bulungi eddagala ery'omusujja. Era abantu baafanga nnyo mu mwezi guno nga bafa musujja naye olw'obulumi baafanga amannyo gali kungulu era nga bagamba Ssebo yafudde aseka. Kasambula. Omwezi guno gwe mwezi gw'omusanvu. Omwezi gwa Kasambula abantu baabanga balima bisambu nga baffe gumanyi okusambula. Eno njogera y'abalimi era bwe bati abantu omwezi ogwo ne baguyita Kasambula nsonga mwe baalimanga ebisambu. Muwakanya mwezi gwa 8. Yes, mwezi gwa 8. Mu mwezi guno enkuba yatonnyanga nnyo nga nnyingi ng'erimu n'ebibwatuka era abantu nga enkuba lw'etonnya n'ebwatuka nga ensi eyuuguma nga bagamba ddala ensi eri mu kuwakanya n'eggulu. Era omwogo omwezi tugamba nti Toggo abeera awakanya
ne ddumbi. Togo abeera mukazi, ddumbi abeera musajja. Kyekyatumye omwezi ogwo nti Muwakanya. Mutunda mwezi gwa 8. Mu mwezi guno enswa entunda mwezibuukira ennyo. Mukulukusa bitungotungo. Kino kyali kiseera kya kukungula ntungo era zaabanga nnyingi nnyo. Bwe bati enkuba bwe yatonnyanga n'entungo nga zikola ki? Nga zigwa wansi, era bwe yakulukutanga ng'ekulukusa entungotungo. Bwe bati omwezi ne baguyita mukulukusa bitungotungo. Omwezi gwensinga okwettanira era gwensinga onnyumirwa omwezi ogw'11. Guno omwezi baguyita Museenene. Ffenna tukimanyi nti mu guno omwezi enseenene mwezibuukira era kyekyaguyisa Museenene. Ntenvu guno gwe mwezi ogusembayo mu mwaka, omwezi ogw'12. Mu guno omwezi waabangawo ebiwuka. Ebiwuka ebyo byalyanga nnyo ebitooke by'entenvu. Simanyi oba ekitooke ky'entenvu okimanyi, naye mu mwezi guno ebiwuka ebyo ebirya entenvu byagendanga nnyo mu bitooke ebyo ne birya ebitooke ebyo. Bwe batyo Abaganda ne baguyita ntenvu. Kansuubire nti muyize era mujja kwesonyiwa amannya g'Abangereza ge mutamanyi makulu gaago, nabula okusinziira ku mirimu gyaffe gye tukola ge mannya ge twatuumya emyezi. Abaffe omwezi gwe tulimu ogumanyi we baguyita mu Uganda. Ku lwa Kabaka n'ensi yange, akuume atakuumira mpeera.